This is from Batilla in the danger. Team Akalyamagwa, your predictions bwezirabise mwawangudde dda kansubira nti muli bulungi abagala balungi eno gyemusinza kwanga temugiye komedeko mbanirizaako mukadde kano ku PJ the News Anchor era nga mbategeeza nti muyitirako ku PJ kipenzipenzi abatono bakwanga te muyitirayo mugende mu maaso kusubscribe nga tunyumirwenga n'okuyiga bwe tuyiga mwana Dianah Nabatanzi abagenda mu maaso kubanga mumwozayoza kyekiseera mutwale congratulations zammwe anti munange gino mikolo gyali gya firimu ngera we nabagamba ebifaananyi bwe bityo bagenze mu maaso kubanga ate babita ng'omukulu simulala ye Avumidwa fena gwe tumanyi obulungi atuzanyiranga Frank wali mu Akalyamagwa. Yes, okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Faizo Seguya ngono ye mukulu amanyiddwa nga Rabadaba ag'oku stage agenze mu maaso kubanga ate akyala mu maka gye bazaala mwana muwala amanyiddwa nga Nalongo Mage Kiwesi era nga bano bagenze mu maaso kubanga ate basiba kibayitanika era nga kati bali mu bufumbo obutukuvu obuwedde emirimu emikolo gibadde wali eri ebutamba Katabi ku Rentebe oba mu bitundu by'Entebe so nno banyumye okukamala nga bw'okiwulira ate nga babadde basanyufu nnyo ddala emikolo bwe gityo bwe gitambudde katubagalize obufumbo obulungi bambi okuddako ku mukyala omu ku abo bannaluwali b'ekibuga Kampala amanyiddwa nga Donzera Nalongo bw'atyo alayidde n'asinzira okuluma ogw'engulu n'ogw'emmanga n'ategeeza nga bw'agenda okuba nga ate akala akato omukulu amanyiddwa nga Big Eye X-Way gagamba nti ekigenda omukalakasa si kirala kyekyokuba nti yagenze mu maaso n'aggulawo kye bayita foundation gye bayita Big Eye Foundation agamba nti ono aggulawo atya foundation nga bw'agiggulawo atandika okuba nga alabirira abaana b'abalala nga ye ababe bamulema okulabirira n'ategeeza nti abaana yabamulekera yabamusuulira ogugwe gwali gwa kuyiwa mu mazzi ate munange n'abeera nga amulekera obuvunaanyizibwa n'amutegeeza nti agenda kubeera na mirembe gyonna n'eyo foundation erina okufa ayagala tayagala oyo yeddonizera okuddako ku baami abamanyiddwa nga bizonto bambi mu bwa zonto bwabwe era ekintu bakikwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala era nga bobalaba bagenze mu maaso okubanga ate beewangulira engule ya YouTube basubscribers mwe mukikonyemu mwebale kukoonamu bawezezza 100k bwe batyo babeera nga ate munange bafuna bye balina okuba nga bafuna ate okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe ono yagenda n'alumbibwa ku TikTok gye buvuddeko awo mwana muwala eyeyita muwala wani wa full figure yagenda n'abeera nga ate amukalakata mu ngeri emu oba endala kambere nga ate mukutuusako naye tweyogere mu maaso n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Faridah Nakazibwe swaitani gwola jini tu kisirani gwozunza ki lwaki tewesonyiwa amaka g'abantu lwaki tewesonyiwa abasajja b'abantu okola ku TV namba nkulaba ng'okyaza abantu ab'enjawulo lwaki toyagala mwabo lwaki omazewo amaka g'abantu bambi n'oyo omuvubuka gwaliko saawa yonna anaatera okufa oyo gwe bali naye gayi yali makanika wa kiseka yamubbisa ennanga yamubbisa ziyingini z'abandi zonna n'azitunda amuwe sente lwaki olemedde maka g'abandi ozunza ki ozunza nziku ozunza bulogo kikazi gwe ozunza kyo mu mayambali ya shaliya eza layisi bw'okiraba nga kitudde nolowooza kitudde entende kyo kitudde ebisiraani swaitaani gwe ekyo kikazi kyolaba kyagadde abasajja babandi bangi nnyo ate buli gwayagalako nga asiraana wakagala abasajja babandi balinga 18 amaka gonna ogasse omusajja gwe yasembeyo okwagala omusajja agenza okudda waka nga famire bonna bafudde kikazi gwe olabika n'obulogo kirabe swaitaani gwe kinatera n'okufa nkwadde ennaku 2 abasuubuzi kambanjuliredi atika owa atika unisex trends anti ono akutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne shaliya abikutuusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku nnamba ye y'essimu +90 770M2602 yeledi atika owa atika unisex trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Abantu balina obusungu naye embeera yo bwetyo bwefaanana okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Sheila Gashumba Carol yes ono wenjogera ali mu Cape Town mu ggwanga erya South Africa era ng'agamba nti balina bagenda maaso kubanga bashootinga aho okubira ddala ku makya ssaawa 12 okutuukira ddala akawungeezi ssaawa 4 ez'ekiro naye ng'agamba nti kyonna kye bagenda maaso kubanga bashootinga agenda kubanga ate akitwanjulira era ng'egenda kubeera TV show katulindirire munange kyonna kye bafumba ate naye tumwaga
ayagalize ekintu kyaberenga akikwasaganyiza ddala bulungi. So nno yo omwami amanyiddwa nga Kabako ne mukyala we amanyiddwa nga Dianah Namuddu, ababiri bano bambi beesaana era beegwirako ddala nga kyekyo bagenze mu maaso okubanga ate bagenda eyebusaabala gye bagula ettaka libagamba nti baligula ku Jeff Chiwa, naye ate oluvannyuma chairman yagenze mu maaso okubanga ate alitunda n'aliguza abantu abalala. Bano nno tebanywedde guteeka bwe batyo babisuddemu ebigere ne boolekera ebusaabala era nga beegatiddwako omukulu amanyiddwa nga Isma Olaxes, bwe batyo ne bagulawo olutalo oli lwennyini Ssematalo. Anti Mijagulo wabeera embeera oba ogitegeerera ddala. Bagenda tuyitako wano nga ffe bannamba emu, bagenda tuwandiikako mukano kasenseni ffe bannamba emu. Tetugenda kuswala bakyamani batunda ebintu emirundi 10. Bakyamani akirimu bakyamani musajja wange we familia yange bintu by'abana bange byenkayanira teri muntu agenda kwata bino bibyo bino byaffe biri mu buwandike byaffe papula bibino birete bino biri mu buwandike birete obiraba zinazo ndagano so just zijeyo zinazo ndagano nesigini chakweziri eno ndaga muntu yoyo ya mugenzaawo eyakituguza omugeza yakuzawo edda abalala nga tugirina buli kintu tukirina twagala omukyalo oyo aja teyerikabanga mbuno yagulawo naye aleta ebipapula bye n'endagaano alekerawo okwekweka ate ekirala bweleeta abaana obebake wano ngenda kubaleeta tugenda kubaga wano Aja ati wengeza ne chairman tukyasobola savinga abantu oli muli wanguzi chairman ntuye wali kasawe busaabala wasonyiwe poloti y'omwami wange mukazi akubuulidde bakamuwasa eno poloti mwami ntuyo gyesonyiire ddala gyesonyiwe ate tugenda kuteekemu amaanyi kasita abaana bange bafuddeyo ku ssomero nabo kambaleete kale obeere nabo n'ebitunzo bimazeewo era tokuta n'obwa chairman obuvuddeko immediately obuvuddeko tugenda kujjako tugenda yita afande Nakalema tugenda yita buli kukyalo kuna akimanyi buli mukyalo kuna akimanyi neiba wange wali eshasha akwata Phiphie neiba wange wali ejefu neiba wange wali Nabukanya oyaja ati lwaki ajati oyo yazimba uti yayingira mu wange ye lwaki teyayingira wange wademo male bange dene ne poloti ye amazina y'emyaka gyonna nanga agirambula saagala amanyira ate batuuze n'abatuuze bakimanyi saagala muntu amanyira wano bantu tuli busaabala saagala olowooze tuli walala tuli busaabala tuli mu Buganda tuli busaabala oyagala tuyitani oyagala tuyite bene oyagala tuyite Katikkiro oyagala tuyitani oyagala tuyite presidenti oyagala tuyitani oyagala tuyite Kyagulanyi oyagala tuyitani tuli busaabala ajati tuli busaabala chairman tuli busaabala ajati tuli busaabala manya tuli busaabala ono manyidde Kabako tobanyidde mulala okuva kati akakapande okalaba kajeewo olaba ezaani nsula wano buli lunaku kati okuva kati muwulidde nti obubaka tubutuusiza loud and clear ajati tujja kukuba bawa aleme tubuuza poliisi eleme tubuuza tewali ajja tubuuza si gwe tujja sooka bangi nnyo abatuleseeko olugezi ajati aliwo alikayanira ajati tekimulaba ne chairman talabika nakadde wana akapande ne bakajjawo ne bakatwala wa chairman nengende wa chairman ate chairman komyawo akapande kange chairman tuyo akajjawo mugenda kuzika wano Nabukenya n'atambula n'abantu Nabukenya akajjawo zika wano eyo ye namba yange yandokuyimirira wano mukyalo oyo wano mu Mugambe oba yagala tetumumanyi eyagulawo eyagulawo simumanyi wabula yagulawo yenna yagulawo era ng'omanyi wagula mwami Jeff Chiwa yagulawo olampewo wano eno poloti yange najjamu amasaati gano nenyimba nentuya na buli wamu nenjikolerera nensasula mumanyi gye nakunganya sente zange mbanyumize yakuŋŋanya sente mbanyumize nkuŋŋanya gye nakunganya sente mbabulira ni paka mukugigula mbabulire entuyanye tewali
Kabako. Zeno poloti najikula ku manager wange. Manager wange yakunganya akasente kange. Batono nya bakunganya akasente kange. Nangamba kunganya. Kunganya. Sente zinagenda zikunganyisa ye shiba. Bwe tuzijewa shiba tugenda kugulira poloti. Najati baku poloti yange. Acha chava ku poloti ya fe. Baku poloti yange. Atoma omusajja babulidde bannange. Ekisooka Sonno embeera bwetyo bwefaananye buli zadzi yenna yeetaagayo kadzomona mu bulamu akanaalwanirira ebyapa by'ettaka endagaano z'emidaala gya capati ebintu ntuwe bityo so nno bamaama ndowooza mufungize mubeera mugirabye ewalina okuba nga ate efaanana. Anyways amawulire bwentyo bwensobodde okubanga nga wuzikawo lunaku olwaleero ngenda kuba nga tentumirako ku bantu baffe awamu 2-3 tweyongereyo mu maaso tubeere nga tukiggala naye abamu ku mmwe amannya gammwe nange mwennyini gannema okutegeera olw'ensonga nti sige mukozesa waneeno mukozesa bigambo birala ate ne mukolimira okubatumira abamu mwagawandika mu Lwarabu sirutegeera. Anyways wana mwala amanyiddwa nga Shamimu from Dubai webale kubako Teddy Nasuna yona josinzira Yasmin yona josinzira Grace Emma webale kujekumirako Salima Nakigudde webale kubako Nyebaza Shivan webale kubako Nasanga Shania webale kubako Naranga Shalom na Mdondo Rita webale kubako Rashid Tibu nkwagala nnyo omulungi Fatuma webale kubako na Mutabi Shamimu webale kubako Anitina webale kujekumirako Flora tokolima munange ngeze maso kubanga ate kutumirako nawe webale kubako atenga nawe Musa Nabil webale kubako yona josinzira kana kola kamanyiddwa nga Karina webale kubako atenga nawe omukulu omukyala amanyiddwa nga deputy wange Kweswa Mpataling team omukyalo oyo bambi mulwadde covid yabadde amukutte naye tumusabire aberenga aterera n'abalala mwenna abalwadde tubasabire munange Mungu abasaasire. Mami Martha Jovita mwenna mbagala nnyo musule bulungi mweraba.